Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Bingi bye tugenda okulaba ku mikolo gy'abannaffe naffe okufunamu ekyokuyiga ate nkomyewo n'omukolo gwaffe ogwokubiri ogwa Jaliya ne Hassani ono nno ye Nantombwe awamu ne munne Lubega nabo basazeewo batambule olugendo lwabwe olusigadde mu bulamu nga bali aba nga beewuunaganya bawabulagana mu mbeera emu oba endala bagenze mu maka g'abakadde baabwe wali eggayaza Kalaji era ng'omukolo gwabadde mulungi nnyo sooka otunuulire decoration bannange Jaliya abatimbi wabajja luddawa mbaniriza nnyo mu programu emikolo n'embaga ssaawa yakubiri nkyali Margaret Lupaku ku Jamila Nampeera era nga kino kisufu sooka otunuulire gomesi za Jaliya otunuulire amahaiti ga Jaliya otunuulire ate ekkanzu ey'omuleera mwana mulenzi Lubega gye yakubyemu wama nasala wagende mu bakadde be wama nkwaniriza nnyo tulokalire kana gwo tugulabe ate tufunamu ekyokuyiga nga bwe tunyumirwa. Saba mukole parking Lavo tumuwe parking Mukole parking Owa mukwano mumuwe parking Kanokoze wa mukwano Lavo njagala nkuwane Kanokoze nze netete kamugambe Lero njagala nkusuze Kanokoze wa mukwano Amaka g'abakadde abatuzaalira omulungi Jaliya gaabuganye essanyu nga balengera abako batindiza olugendo ne batoka mu mirembe mu lujja bano olwatuuse batuukidde mu kuzaalibwa ng'ensonga enkulu ebaleesezza awaka wano eno banna babitu abagobaye waffeno ono wange kamuwane nebula ndina lumwalyawo era nze noono mutulinde munatutegesa bitimeyo era nze wansanga nekimundu wambudabuda darling wanzibula n'amasago Wanteba kanya kadulu wambudabuda darling wanzibula n'amasago kanokoze wa mukwano lavo njagala nkuwane kanokoze nze netete kamugambe lero njagala nkusuze kanokoze wa mukwano lavo njagala nkuwane kanokoze nze ne mama kamugambe. Oluvannyuma ebyo nga biwedde baabagabudde ekijjulo anti oluganda kulya njogera Hassani amaze okuzaalibwa mu butongole mu maka g'abakadde bamuzaalira omulungi Jaliya. Esomolanga obulabo bw'eŋŋamba olanga owakana mubuuza Badiro baba Badiro eyamanyina kiboko mama ze yankuba nango Badiro era nze wansanga nekimundu wambudabuda darling wanzibula n'amasago Wanteba kanya kadulu wambudabuda darling wanzibula n'amasago kanokoze wa mukwano lavo njagala nkuwane kanokoze nze netete kamugambe lero njagala nkusuze kanokoze wa mukwano ennaalya nga bavuddeyo ate bayingidde mu kidaala olw'endoolo nebula okutta abalabi katweyongereyo n'omukolo ogw'okwanjula. Musonye hunyere kuchabanyi
Nekobe engalo ziriwa. Ano omusawo yakulembedde. Oyo alongosa Mabumba. Bwataba engalo zebudu azasaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Shamira, embeera mugikwasaganyiza mutya? Etambudde etya? Embeera tebadde mbi naye wadde tusanzeemu omulala omuyi. Abalako badde balamu. omuyi muyingiza waaki? Lwakuba tulina eddagala lye. Aha, ddagala ki eryo? Yeeyo muyi ki? Buliddeko nga bamuyita Hasani. Abe wange engalo ez'amaanyi. Tukuba wayadda waggulu, leeta abalala. Excel. Leeta abalala inshallah. Jaliya. Leeta abalala. Akulembedde alinga agenda enaggalamu naye ng'ali kalabbi. Omulabye Saagala nange nduyo kantandikire eno bano bo bazze nga n'akatuuyo kabasalaasala bane buli omu yeegere. naye nga bakasoose ggwe. Ate atanza nti nina kasola nti mumalirawo bano. Ogatadde mu self service. Batadde mu self service naye Manyina nze akadde. Ab'ekkono sibawulira. Katuma kukae eza kuiki mwabiriza lwebyo. tusanze buzibu gabadde ga kolansi tutuuse mumulesa ali atya atutonedde abe bange bakubeeko mwangala ejjali yatutonedde. Waliwo omukyala akuwa appetite Nokkakkana naye omulala nga bawala bagamba. Kati tugenda kukola bwe tuti engeri gye mutannabawoowa temubakwatako nnyo naye nga mugenda bawerekerako wano woo bati bwe banaatugali bo bamaleyo wali mumwambuke naye nga temubakuteko naye nga mutambula in a prayer way. Bawala bange bo bagira balindako okuzaako senga abo bo bajeekola